tuli smart baleke bali omuntu bagamba soka wekkiririzeemu olinde bannayimba bakola olesa kati teekateeka za mondo byayogeddeko mondo atwala eri naye yennyini asookeewe nange onkonye nange nkuyitako mu studio zange nkubuuza osala ddy amasavu tumubuuzaako mwenna bali mu bitundu ebyenjawulo omugamba mutya ani mondo ate alina yennyini naye okwefaako naye nga tumubuuzizaako mikwano gyange akayimba akatingizaawo kabiga aye natera twata ng'asinzidde mu music big music yagwa takyawandiika baana kimaleeyo lwaki ekiisa mu kamwa kange lwaki nze ayogera ebigambo bya donizera bagambye ndi muto oba mukulu we tuzoza walialena nina rose nga tugamba muliro wakati awo netukuyisizawo omwana mola spice Diana okuva waliere w'omukulu manager Roger 32 studio yekolebwamu obuyimba bwa spice obusinga naye kati nze kyenjagala ku spice talwawo nammwe kubonaabona nammwe anytime agenda bafulumiza oluyimba baluyita kibox kuba mumanyidde nnyo makeup kibox sipenze wamaka tukoye leka tuyiye akayimba ke tukamuwe tumuwe kolansi makeup mu kibox makeup mu kibox ze bampita namukwaya mu kibox nzedeka mu munane natera tumubuuzako abali masanya ag'enjawulo ne tubabuuzako abali Masaka mu tawuni ne tubuuzako abali Eryantonde Fort Potro Mbalala tubuuzako abatwabira Rwanda Kigali abasituminga live abatwabira mu nsi ez'enjawulo. Thank you so much for watching ABS TV. This is the evening zone 6 PM tubeera ku screen y'obuli lunaku ne tukyankalana ne tunyumisa ne tukujjako stress ejo wasuze nayo nekuvaako nobeerayo ng'ate oli mulamu weeyagala nga bulijjo n'omugago omuto P3 ambassador w'Abanyarwanda omubwat. Okay, nange mwenche kubuza kwa njalo josinzi dokulaba ABS TV na TV station sawa 12 bwetu chikola kukana chisene byalwala ebijujulu ebiwala ebirungi ebiwala ebiriko kibroya gekineche ebibotsera tubana n'ekibosere kya kinamunigira tujja kwa kibagulira kinamunigina studio kinamwana mwana Irene Rigani Shapo bata tugenda chikwasa natugamba kwata simu yo we recording maloso kunamba ya fe eri ku screen yoko mpola tuliyeno ku TV je mwagano kujja kweyagalire fe tujja kweyagala kwata tukwise notajja we don't care by the way and we don't want to know ye TV chasinzo okunyuma mu Uganda mpola tuberera tweyagala gobo kwa simanya kundisa simanya enoteri gulu mama egulu lirieno mula beba manyi natera tukujukiza nti baganda bafa bajababu baba ina eddagala erigogola enseke omukyala aludde okuzaala ng'oluzaalo lukubonyabonya simanya bwofuna embuto zo zikulukuta simanya embuto zo zivaamu mangu kosa baganda bafa bajababu balina habo gwosobola okunywa n'otereza obulamu bw'omunda ne bakubakuba mu nseke ezo nezisobola okuba nga zitereera balina eddagala lya ulcers balina abakyala mulina ebigalanga balina wano abakyala simanya oddiŋŋana mu nsonga bana balina mpeke wabula bakozesa habo w'okunywa n'atereza obulamu bwo balina eddagala lya ulcers naye nga lyonna jjukira litudde ku habo be baganda bafe abajjawuba naye nga njagala kusoma ennamba zaabwe waliwo ampadde message nanga bapiisalo ennamba tulinga abataziraba bulungi kiriza gamba kakusomera ennamba z'abaganda bafe abajjawuba abalina products ezitudde ku habo bali ku 0758 bali ku 0758 bakubireko be baganda bafe abajjawuba batudde ku habo zizokka ate bano FINAB International bakugamba today ononye emirimu balina emirimu gy'ebika byonna n'abaana abawala ng'oli waka otudde tusja wakuba essimu ya FINAB International bakugambye balina ba house helpers balina ba supermarket attendants ba shoppers attendants bonna gye bali musituke mujje mu banafu aba FINAB International mulabitenga mufuna emirimu oyita ku namba y'essimu ey'aba FINAB eri 0758 otekeko 981 then otekeko 990 obayita ku MTN yabwe eri 0773 omala otekeko 196 then otekeko 138 babayise aba FINAB International babesinga nambole bakugambye kali kamu bwe kati
katika kibiriti ye yatongozebwa okusomeddwa munnafono shekalunda sangibwa bombo obo mwetaze itakunaba esimu 0706 037 eyotekako 471 babiseseka kaludu ebombo eyatongozebwa mu Uganda okusomeddwa Moses Dubai abakabambula byangande pista tunga mtubuzeko ku kitimba tuja entime lwa nsonga za internet zichankalanye muko ona mudala gamba very smart Mr. Tu and Mr. Avoni thanks for the show I love you guys kuweza ku television ABS nzamanya nze ayine mbabazi Kevin era nga nsaba oluyimba lwa Mr. Kisemakula nti omuzadde Katonda w'okunsi. Hey Pista Tu njagala nkubire kana akayimba saabisuubira we tulirabako saabisuubira ebyo biroto saabisuubira we tulirabako saabisuubira amanya gange nze Semakula Joseph Rodney Obama. babitya naye golabe byatuzinye ebyakabako saabisuubira yanga alinya mu nsanafu saabisuubira n'amalala saabisuubira kabakonkomuzizaako kiganna kyangu nkyayenye ennaku zino natera tubebaza yongera okuweereza message yo oba video yo nga warekodinze bwoti ku namba yaffe esembero 85. Okay, macho for to changuza kwa kumina kusawemo program evening zone impola plan na watu wagiziba pray abakanyuka twabuza ko nyenda abacyali mu makubo abacyali mu lockdown namba twabuza ko nyenda tufuba kulabanga tubawo kufuba kulabanga wetetenkanya fuba kulabanga mbutufu ofuna kyokola buno omuleme gwa kwekola ya 2020 yatabuka kwa 2020 twino kweberera mu ina kweberera mu kwebereza twina cruising hope so tugezeko okulabanga buli omu okola kyolina okukola wawo ofunye loko bebira kuyiwa ku street gantu gayiwewo bwebuba kusala zino simanya gwe mwana gwe baba gobawo ku street babeko bagayiwa na mwana obukangamu no tokikola bwotyo obuyingiramu oyiteno wansi natera kunamba yose muzomusamziwonya 38 16 eri ku zomusamziwonya 38 16 ogenda kutukubira otubuze kyakiri mu kitundu kyo naye maasawo nga tukomyewo nga tuvudde mu bulango wabakama baffe nenga Avoni Slimu zenzikiriza nti bo abasponsoringa skini yange kwotadde okubanga balimu mu byennyambala bana smart. Thank you so much guys. Pista Tu a cream and fashions. Babe tingole linaja na nkumbi Ntebe Road opposite Nature Chaba 7 ekizige ekyomulembe ekigenda okufananya uniform. So mulekeye kati ena maso. Bakikola ki? Bakireka ekyo kanga akira. Ngakiranga nakitulamu. Aba Pista Tu cream bana tujjanga mu Cambodia bungalo bukonye itakunamba yesimu eri ku screen ya 85 oba ku 0784 33 jango wefuni ekizige ekyomulembe chigeno gogola skin yoberengo labika very beautiful nga buli muntu goita kagamba banayo okozesa ki ng'ogamba ekintu kimu nkozesa Pista Tu cream omusumba igagasti nabizayo weka walaba ko lwamukaaga luno banayo luno ate n'abasaba bakere lwampeta okosenja ye lwaki tulanga Saturday okosenja omusumba igabako empeta y'omukisa banaye mugwere mwenneka wala banaye mukereko olw'ensonga za kafyu jangu ngoyambadde ka maski yangu munnange okkiriza wali bakukebere ngo oyingira munnange omugane musumba sula sebase ngugumuka ebye waffe bimpita musumba bizeeyo gwe pasita igabizayo weka wala abisukume abizeeyo wali nasaka tuba tugeze muno tugenda komaona gano owadde okimanyi Mondo Mugisha Simolo byayogedde kono omusajja jo naye ani yabagambye nti Simolo tobaddeewo katono bwe katikalinga katika kibiriki munnange basita Mondo Mugisha Simolo avuddeyo n'atagulula abeeyita abatuukirivu abagamba ki obadde okimanyi nti ono omuvubuka jakisita oyo presenter abikoyo bya presenter naye alinako gyayitidde gyeyesalidde amagezi batulekemu nabo naye badde asibudde yakomyewo omutujju yagatuddemu amaki
katuveko mu kulango wabaka ogenda kunonyeza kayimba ka Gloria Toto natera batugenda mu break tusobola kafuna nonyezako kayimba ka Gloria Toto abayimbi bange mbayina nonyeza kayimba ka Rosella ononyeze kayimba ka VM oyimbe w'abayimbi bange obusaku list nsobola okubanga ate munaye mbufuna mukatukomeo katono mu short break Rosella my girl ayisewo Toto yeah bayimbi bonna bato tukulaze nti omujiji omutogujja bwetyo buli lwakuna tujja kuba tukangamu abaana baffe abato omujiji okujja ogulabe tuguyisewo mpola twaba abane mu UCC gunaatwalayo ennyimba zaagwo ye gwo gwogera kibannayo omujiji omuto gusirise bagezi bwasanga eno evening zone ng'erimu gusajja gu Avon si gwakwasa oluyimba aluwa mukazi munne piisi 3 gwe kabaka alina kujja wuwo bwajje wange balina akanya akali very beautiful nga bye batunda Wilson Moro e Nansana webasangibwa bakugambye nti omukazi balesa akantu ke bayita chwe bannanga muyitemu bajja lubalaka bwengendayo nga ngamba njagalayo chwe batuuka mugambe senga chwe omumanya takozese omubuulira bakayita batya chwe okuva mu babbalu oyo bakateeka wawaggulu wansi ng'oba tobuuza gweyitayo buyisi ku namba y'essimu eyo abakyala mwena abajja lubalaka baleseka chwe abajja lubalaka mbadde njagalayo chwe ku namba y'essimu ngendeyita ku namba y'essimu 0758 239 basabe bagambe senga chwe nenda kubambi tebakoma kwebya bajja balina ebintu bingi nnyo ebikwatagana n'ebya okuba nti bakola mu mubiri gwaffe ne bajjanjabisa obutonde bakamulamu ebyo byonna ebikuli munda ebizimbazimba bakyala badingana mu nsonga olina ulcers olina ebigalanga oddingana mu nsonga wazibikira enseke bazizibukula naye nga bakozesa habo abajja baraka basanga wale linasana avunisirimu ababuuliddewo ensonga za mpola sene mu fashions mbaddewo nga wegendereza bali baseka kiba enjo basekeredde ekisaati ky'abandi ya Jalubaraka 0 otekewo 3 musanvu 0 omalekeko 0 enjo yakoze ekyo abakyala balina bunakongoola nabo omuwadde erinnya bunakongoola oba okola otyo oba okongoola basobola okubuuza bwe bati balina ekizigo omukyala ng'oli muddugavu mulimu obuddugavu bw'ekyalo balinakusasira abasajja babalaba noddugala nga werang'entamu omukazi tolina kikuwesa sente obuddugavu bwaki obuddugavu olinga entamu sente enkuwezaki abapisatu ali primo bo bakunamba esimu eri ku sprinyo pisatu agenda kubakuba kutuusako ekizigo kyabwe ekirungi obona obuddugavu n'abasajja okutandika okubeebuya obwebuya n'atale mubuuzeeko kwali atugambye kwali kutumiddeko nyeekawala webale kuzisiba mama nataba abalekera okozesa olulimi oluganda oluwanvu ne yasiba ti nantale nati owekawale waffe wali emabega wa ekisero yasiba ki obuviiri obwakabe kazisiba kati ate omuntu aba akitegedde nate tukubuzaako bale kulaba evening zone nateera wali wansindikidde wano ka message nangamba nze Viola embalwa mubale kuweereza embalwa kale ekitundu sikitegedde ekyo munnange bwe bandekayo pisatu Tommy nesimya by Chosen Becky ogenda kunonyeza akayimba ka Chosen tujja kalekayo omukazi muleke yabusomere
obuki obutambala kale kamtekola SMS katono nnyo onagambye nze kato enama timu misota kale onagambye pistatu amuwaswa timu kale onavudde ate nangamba pistatu itako SMS zaffe abali ku Facebook totufiirako ddala mbaliko hey peace you're smart chikwano it's Tatiana please drop me tala by Pia Pounds okay I'm saying ABS TV banange ngamli smart tweyanziza hello pistatu nkwagala nnyo nange bwente mukwano abalise ku Facebook ya pistatu as pistatu thank you so much for watching mbalaba message bungi banange pistatu muchinkubidde mu mpeyo kayimba ka Aisha Hi busy, this is Fatuma from Mitiana watching you live. Banange muntumideko tukutumideko pistatu banange muntumirangako mikwano ani pisi ntumirako nze Halima Halilu endeje kutumideko okay kale ate onangambye nze kato enama nachi sitegedde kato wallahi ani akozesa akagambako wallahi okay nange wanondabiyeko ku mama Trevor mama Trevor tukutumiddeko nnyo ne Trevor mwena bawatinga ABS TV bamuyise Tino Misota Trevor tukutumiddeko nnyo mukyala Semanda oba babeera makindi oba kuva kucewa namwe tuwatumiddeko nnyo mama Trevor tukutumiddeko nnyo ddala abantu ba Freedom City mwena bali ku Freedom Center mu Ngato mwena tuwatumiddeko nnyo ddala ne kuliko ani Walai Patrick walai obamwaddawa Dankani masameze kasubi Monica Munyarwanda by the way abakubi bamasimu bonna bakikadde kuba tulina bayitawe batyo bantula mu kikadde manyi kati wala kawali yabapya naye simanyi oba abapya munayitawo ekikulya ekikadde kikosi kyama nkirimu ba Patrick walai mama Afuswa Dankani wali erigatako Monica Munyarwanda ekikosi ekikadde kingi simanyi abapya kale muliko mumbejjandagire Maria Mundagire mumbejjandagire owamasimu nekuberako mama Moze ebunamwaya mu nfuufu mama Moze ebunamwaya mu nfuufu ekyenfuufu gwakyongeddeko musayi gwa mbizayo ekyengera musayi gwa pistatu Richman bangi nnyo ababeerako nga bakubi b'amasimu tubabuzaako baganda baffe thank you so much for supporting ABS TV kubanga buli omu kuba bwe muti muteekamu airtime wamwe oyo akubadde essimu leka kumunyiga ate nawe mu banno okuweereza message tegeeza kukuba lwaki omunyiga buli bw'atagenda wamambuzizzaako olwaga payipa kiganda kyange obuze nnyo bangi nnyo bono yabulirawa oyo ye yabulira ddala noono omusajja obwennateete bannanga bakubi b'amasimu maama Afuswa banoonye oyo yagenda bweru ku kyeyo bwe baŋŋamba yafumbirwa waliwo ono egundi enateete abenateete abo yali nene nnyo nabandi bwalagawa anyway ffe tubalowoozezzaako ne tubanoonyako bayinawo omusajja abadde agamba nti bwe tubala omugigi omuto ogw'abapresenta abakadde omwana yayogedde n'anzijukiza matalisi eyo okyogijjukira n'abapresenta abo nabo mune tubanoonya tubabuzizzaako Patrick Omujuuka abasajja bakikaddiyiddemu basiibule abaana bafune emirimu basiibule ewa bannange mpaka papulawo okugundi ku saidi ndabe ne chairman oyo bayira we waliwo chairman bangi nnyo mwami owansi ubuga ndeera kumanya linnya akatini nnyo leeta empitu biba naye mujja nosho yange mujja mweyogereko bakulekayo n'afuna akapapula bamusalayo bamulekayo n'afuna akapapula yakambula n'omuzindaalo baali tebakyawulira lugambo naye nga olugambo luno terunatandika omwami ono yeetaaga okubuulirwa sewanyana
Sharifu kansala LC3 najja 2 bano mumulabiranga ddala Sewanyana Sharifu kansala LC3 mumulabiranga ddala Sewanyana Sharifu yoyo bamulekayo yagenda maaso bamulekayo yagenda maaso onanga tubadde tukyetulidde ng'obubaka bujja bududuma ono omusajja Joseph Ngoma pasita iganga muvireyo tikezi mungazibiraga omuvubuka ono yayita nnyo ye Yesu ye munaye mulamuzi omuvubuka ono gwe bayita Joseph Ngoma w'ennyimba z'eddiini eyagwa munnange ng'avaayo nga bamutimba ku kiveemu mpulira nga Joseph Ngoma ng'agamba sigenda mu bizikiza kati ensi neevaayo ne yeebuuza ngambe wali ebizikiza gy'olina okulaga tolina kugenda ate mu batuukirivu tebakwetaaga naye okubulirayo kimu nkubulira ekintu kimu nga tonnaba kuntwalira ddala mu maaso n'olugambo lwa Ngoma era nalutunuulidde nendwerekereza nendutunuulira bannange kino mukiwulirize endiga ogenda mu church ey'omusajja ayimirira ku TV n'agamba mboli munne mufere gwayisa omufere musumba munne nze ddala Avon nkera ku channel nzija mu church yo of course nange obonda nti nawe buli wazija n'osabira oli mufere kitegeeza Ngoma okuyita pasa eyiga nti mufere nawe oli mufere mubeere bantu bakulu tubadde tukyali awo ne tukyaza pasita omunene aliko bamise pasita Mondo Dr. Mondo n'ajogerako ki Dr. Mondo Francis ne tumutuuza mu kigambo kino ne tumugamba lwaki ddala bayita bannaabwe abafere saba omusajja oyo yamenya abantu bangi nnyo azifuye Katonda nga pasita omwayita pasita munne nti mufere kino tukifengendiga tugamba respect evaludda wa Ngoma ddeyo bamunaaze bw'oyita pasita gundi nti anti abalokole etegeeza naawe wenyini oba mufere era ng'embadde nsaba Ngoma bayita mu ddiini abalokole banyikibwa mu nnyanja Ngoma mbadde nsaba okuva ekigambo kye weeyogedde eri ensi yonna n'obikka abantu bonna obulimba bwo bwonna obuswavu bwo bwe wakoze ddala ogende mu nnyanja bakunnyikemu onaabe otukuzibwe katugende pasita omu n'avaayo n'ayogera ku bintu bino bwe tumuwuuzizzaako kamera zaffe samira ku ground n'avaayo n'ayogera ku bintu bya Ngoma nga bwabibula bwe bitambula mu ggwanga ddala kituufu okuyita pasita gunnoga pasita gundi mufere kubanga twamuwonye ne ku TV yaffe bwe yandikadde ku matanga agamba ne bapulezidenti abaliko bafere Ngoma twakuwonye togiranga ddala ffe tetumanyiko nga abakkiriza nga ffe ebiseera ebisinga tulekera judgment nejjo tugirekera Mukama Katonda yatimba saba yatimba mu luyimba olwo luyimba ndumanyi nnyo nti lekanga okusalira ensi omusango naawe guli kusalirwa kati oba yayimba kyekyo kati ule pasita Mondo yekyayogedde ku kintu kino ekya Joseph Ngoma omuyimbi w'ennyimba za ddiini tugende maaso Nsumba ki ekikulese ku ABS? Ensonga eno ey'abasumba ng'essuuse. Wano Ngoma yatugambye nga pasita Yiga nga bwali kati kyogamba oli talina makulu. Simanyi. Naye nze ebisibyogera kebyo mumbuulire Yesu y'ani alokola ddi abantu ne bawona naye bino ebyokugaana Ngoma bagana okujja ku TVC tejja kugwa mulongo tekujja kuvaako kisimu ekinaggwa obalabye abantu bwe bakwagala ensi yonna enjagala Mondo nga bwe nkula ndi byange nkola binnyumira amiina mundeke ŋŋende pasita Mondo Mugisha tukwebaza nnyo olunaku olwaliro okuvaayo nja ku ABS TV n'osobola okutanga omusajja asinga obutono mu Uganda yonna Mondo tukubuuzizzaako tugalesawo pasita Mondo tukubuuzizzaako nnyo indala tulina wano omwana mulezi Jackstar munnange presenta wa TVM avuddeyo naye ne yeeyunga ku kibiina ekya Nuku ng'era yeeyinze ku bintu by'obufuzi omwami ono bwe tutambuddeko naye ate atulaze nti ate atidde kye yayingidde n'agamba nti kasooka alinyeyo naye ekigere awulire ng'akatono bwama bwe baawulira bw'anaawulira nga bimwokyezza ate agenda kudduka ddeyo mu bwa presenta naye katumufune atuweeyo ebigambo kimu bibiri Jackstar tugende maaso haya basi omwami ono yeesibye kuba
5 irudda wa aho kuchikirira abantu benna kawa omwana Jackstar agamba wa presenter abugaddemu ekimala era agamba gamba ali musayi muto kazi kukira mu kibiina kya Nuupu asobola okuvaayo naye alabenge ebintu bino abitambuza bulungi naye Jackstar tubujumiza embozi nze ne kimu kyannasunze wasuuze ki ninze kulaba buli akubwa akalulu bannaye tusaasirize tusala mu maaso tobanga kojja kimbowa nze kojja kimbowa kino nkibasaba wammanga muyitiridde mulinga binyeebwa buli omu avaayo yeetimbye kyeyeetimbye mbu simanya MP2B LC1 2B simanya chairman 2B wamula bwe babakuba akalulu temutusala nabivuddemu nga ndaba gye biraga bagamba ekintu kyotazanyirangako kwe kwesimbawo sirina gafuna bululu bubiri njija wano munsekerere naganye weesaze ebyambalo simanyi olumbi amagye tukumanyi nga presenter otandise okulumba politics ono obisobola obikwasaganya ebbiri first of all this is my first time okuyingira politics era nga ekikulu kyabyo twagala genda kusavinga simanyi oba nasobola obikwasaganya ebibiri naye of course mu bulamu ne bwe nali nsoma waliwo mukamasi kye bayita waliwo kye twasoma bwe nali nsoma bakiyitanga the scale of preference bwe natuukayo nga kizitowe nnyo sisobola bikwasaganya biri nja kutunuulira ekisinga obukulu naye essaawa zino ekisinga obukulu nze njagalayo omuntu omulala yeesimbyewo ajje n'ebigambo bya Katolubwama gyomulaba ne Katolubwama yafuna mangu akalulu yayimirira n'agamba amazima mumpeeko ku kalulu bannange ngendedde ku ssente ge mazima kati nange bwe ndiba nga nzize mu budde bwange obutuufu ndiyimirira ne ŋŋamba bannange oba kansala munoonya ŋŋamba saatidde nalayenga buli ajja ebyatuka kukojja kimbowa ate nebindeetera ebyenda byange okwekikula ne ŋŋendako emulago munange bwetulubaleetera kudaalidde bayimbi banne nti ye coronavirus tamuyisizza bubi era bwatyatusizaawo enzirusi empya tukutukutuku olunaku olwema tugenda kuba tubaleetera eggulira lya gravity omutujjo ng'akudaalira banne nga coronavirus bwatamuyisizza bubi okay kale bwete okikoze olunaku olwaliro bannange kadde katuliridde mpi nga tuddamu okusisinkana olunaku lugenda kubeera lwa Monday nga bulijjo abagalwa abalungi mmwe bale kwagala evening zone buli kawungezi ssaawa 12 ku ABS TV gwobeererako ddala amagye ge tukola nago tegannakyuka yadde akatono tukoze ne Angel ne Gloria mu control room waliyo omukyala Irene atudde ku mapensa tusaasiddeko omukulu Shafiki katukusabire otererere inshallah natera Mungu akusuuse natera producer waffe bamuyita Regan Sharp yatukwasaganya natematema olugambo olwo omukyala n'alulumba mu field bamuyita Farida nabeera nga luyingizaawo mu show yaffe eno Avoni Sirimu wamu ne Peace Tatu ambassador w'Abanyarwanda omugagga omuto natera n'entulawo ku evening zone okubeera nga tubasanyusa mpola wabula tugenda mu kazannyo kaffe akanagini sigalako ku ABS TV ate wekkaanya omusota gugenda kuba gutambula tutya bane tusiibule okay banafu abajalubalaka baba kugambye basina ebintu ebiri nakyo ate nga okuweddagala basooka kukwekebejja bagenda bakolako research ne bamanya bakuweddagala baffe banafu bana basangibwa wali ku Wilson Mall Nansana ku Wilson Mall Nansana ita kunamba esimu gwabagadde balese akabakyala tebayita kyekye banafu bano mbonange ku esimu ogambe senga kyekye bagenda kuba bakakuwa 0758020 3955 banafu abafinapu international kukyalakozi bakifuddemu Sheka Kaludu kali kamugwe kati ebombo kekasoma eduwayo kabanafu abapisa tu Premium Fashions ku lw'ekizigo abasajja n'abakyala muyiteyo muleke nga mulabika bulungi Slim Fashions bebadde banyambaza bwekyo bitose bye bye